Tulamusizza yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo. Kaakati Moses Rogers Mulindo yagenze n'ayogera ku nsonga eno wammanga ng'agamba ab'opposition, abawagizi b'opposition oba n'ab'opposition abasinga obungi bawagizi ba mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ng'awa nsonga ki? Ng'agamba okuva mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'alangirira nti agenda kulabikira ku ballot paper ey'akalulu aka 2026 agenda kumawuya esimbewo. Agamba nti abantu bonna abasinga baakyuka ne baddira mwami Yoweri Kaguta Museveni, bw'ate naddala Muhoozi Kainerugaba bwe yavaayo n'alangirira n'agamba ntagala kwesimbawo, n'asaba abawagizi abasinga babaakinge kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati agamba mbu okuva olwo mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akukumpa sapooti y'abawagizi bonna bonna ne badda ku sayidi ye n'abaopozitioni bonna bonna. Nze ngamba mwami Rogers Mulindwa ndowooza oyo tumuyita samwasamwa era yakozeemu ensobi mu statement ye. Njagala omutangazaamu ku kino, singa yagambye nti yandibadde ensonga yagiraisinga waati nti abasinga wakati mu bawagizi w'ogamba nti nno mu bawagizi oba owaayirizza ate newankubadde abawagizi abamu olaba nga badduse okuva mu bibiina ebirala okugenda nga mu kibiina ruling party NRM, oluusi bagendayo lwa ssente, bamaze bawa akasente na ssente z'amafuta ne bagendayo. Kati mu ngeri ennyangu mwami Museveni agula abawagizi. Engeri gye yandibadde mwami Mulindo akifurayizingamu nti tulabyeko ba MPs abasinga obungi abawagizi banditutte nti nno bali mu opposition side, bambi obutamanya bwabwe ate nga baabalonda bamanyi nti nno b'opposition bakyabawo obuwagizi. Oba onfunye bulungi, abantu bano baabalonda ba MPs baalondebwa nga bali ku opposition side, nga bamanyi nti nabo be bamu ku balwanyisa gavumenti eriko, nga babalowoozesa nti abawagizi kye balowooza ne bano kye kigendererwa kyabwe, kumbe bano bo baali banoonyeeyo ssente. Kati bambi we bakyuka ne badda ku sayidi eri eriko ssente nga bamaze okulya omusimbi, kati ate bano abadde bawagira bambi bo tobanenya, bagetinga confused, balwawo abasinga ba mitwe minafu, balwawo okulowooza n'okitegeera nti noono yakyuse, yazze ku sayidi ate eri gye tubadde tulwanyisa. Oba okifuna? Ate ne ba MPs baffe abasinga baafuuka basapoota eri mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ngenda kuwanna ebyokulabirako olabe. Kansookere ku mwami Lumu. Richard Lumu ono member wa parliament ate era ali ku opposition kibiina ekya DP, Democratic Party. Kakati wabanga ali ku opposition n'aleeta controversy amendment bill ng'eyo nga opposition ng'ali mu kuwakanya opposition munne ng'agezaako mumulwanyisa, golowoozo oyo aba akyali muwagizi wa opposition, ye kennyini aba teyeewagira. Kati ono aba muwagizi wa mwami Museveni, kuba waliwo ekintu ky'oleeta ng'olaba eri ruling power yakyagala dde okkireeta nga terina ng'eki gye kifurayizinga, gwe n'ogiyambako gitemera ekkubo ku kintu kye yali eyagala. Era y'ensonga lwaki olaba badde bakitaddemu amaanyi basobole okuba nga bajjako leader of opposition, babeere ne full power
empowerment si zonna zonna nga bebazirina okuba nga basobola okuba nga balonda leader of opposition. Kati ekinaddako awo kati olowooza nga lumu we yakoze statement eyo biiru eyo teyagala leader of opposition alondebwe mu parliament, ng'olowooza pocket money wammeka gwasobola okulya okugamba nti akalulu k'obukulembeze kabeere nga kalondebwa mu parliament. Kati oyo abeera omu ku muwagizi wa Museveni. Nja kuleetera Mao, Nobert Mao. Ye kati bamuwa n'obwa minisita naye ng'ali ku opposition naye alwanyisa gavumenti eriko. Yo juzi yavaayo n'akola ne statement ng'egamba Nobert Mao nti ffe si kibi ekibiina kyaffe ekya DP okuba nga tukolagana na buli kibiina. Ng'oyinza otya okuŋŋa nti okolagana ne mulabewo gw'olwanyisa? Olwanyisa kirwadde ate ogamba nti no tukolagane n'ekirwadde kino tusobole okukirwanyisa. Mu ngeri ki? Tulaba abaana abadde ku opposition abalungi abaasingibwa n'amaanyi ga ssente ne battatta n'erinnya lyabwe ne future yaabwe. Ate ng'olaba ebiseera bye eby'omu maaso byali bitangaavu. Kati njagala otunule Kazibwe Bashir, olabe n'amaanyi ne vibe gye yalina n'obwesigwa abantu bye baali bamuteekamu, naye nga mwami Museveni yabattatta na dda. Tunuulira Mpuuga abadde emmundu mmenye nnyo mu kibiina kya National Unity Platform, naye olwa ssente zaamuterebula ne zimugja ku mulamwa. Kati oyinza okuŋŋamba nti no Mpuuga si muwagizi wa mwami Museveni era nga kyalindiridde kwe kulondebwa ku bwa minisita. Alinze kulondebwa ku bwa minisita kubanga akimanyi yawedde. Kati nawakula takyesasula kuyimuka ngulu, asigalizza kimu kubeera muwagizi wa mwami Museveni. So nze kye ŋŋamba Rogers Mulindwa, ensonga yo yabadde ntuufu ne wagifreezinze bubi. Si buli muwagizi wa opposition tinawagira mwami Museveni. Bw'okuva mwami Museveni yavaayo n'alangira nti agenda kulabikirako ku ballot paper, abawagizi bonna ne bakyuka ne badda ku sappooti ya mwami Museveni. Kuki? Njagala otegere nti bano abafuzi ba members ba parliament ab'ekiwuggwe be baakyuka okudda ewa mwami Museveni ate olwa ssente. Ate nabo tebaamanya nti ebibiina byabwe binaabalabukira ng'obudde bukyali. Baali bamanyi bye biri bagenda okuba nga balya mu bibiina byabwe bye baalimu. Abamu twabajja mu DP, abamu twabajja luddawa, nga balya ne basirika ng'engeri gye baalimu nga kye kibatwala okubeera ku opposition. Boogera ne baleekaana olugira muzeeyi n'abayita nti waaye ensonga eno ekwatayo kano. Ebintu byali byakyukamu. Kati so bano ŋŋamba nti no bawagizi ba mwami Museveni, awo mba sijja kuwakanya. Beera support bagimuweera ddala bulungi nnyo era olaba ne paasi bazimukubira. Ne bills ze baleeta, ne electoral bills ze baleeta olaba nga ziri favor in some of a personal interest. Oba ozisaba okuludde bulungi nnyo kubanga teri kye baleeta kipya ekitaaleetebwa nga bamendinga constitution y'eggwanga Uganda. Byonna bye bakuttemu byali byakolebwa dda. Ekyo njagala nkikutegeeze. So ekyo obeera mukyamu okugamba nti nno abawagizi bonna ab'opposition baakyuka ne badda ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kikyamu nnyo. Jangu mu comment section sharinga, commentinga, subscribinga. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV.